Ebisenge bisatu kitegeeza master abalenzi n'abawala ogenda wasisa omusajja mu nnyumba kubanga kati olwedde olinawo omwana omulenzi omu kati abalala ate ogenda bajjawa bajja kujja kati kyogaana nakoma okuzaala nabaana nagijjamu yabangambye oli katale okabeerako naye era oba olina ososola amasimu go gavuga naye oba olina okulondamu naye nambwe wano wobeeredde ono oba ne bene nga byokyalimu waliwo omusajja yali akubiddeko essimu n'akusuubiza ebintu n'ogamba naye ono tansalako omutwe olina kukubira nagamba nambwe nze bukkiriza tugenda kukola bwe kigenda kukolera kino oluusi nabo babeera bajja nga si batuufu abasuubiza bangi naye nze nnyumirwa nnyo ebikolwa ani yasembayo yakusuubiza ki ekyo tukireke olina sayimu ebyabasajja tubireke olina kukwanagana nambwayo gwolaba nze n'omala ojja ewange nze gwe gwabadde abula mu bulamu bwange babyogera naye ng'ebikolwa biri bitya kakati tolina awaawo ntina just in case of shock absorber sting this oil changing okimanyi nze nsobola okuabstaininga okumala emyaka ng'eno sinikira muri byoyita ebinyuzo naye tukimanyi kati nno kino kyenkugamba kitwale n'oyongera okuggumiza mukyatova mu nnyumba mukazi ayagala ova mu nnyumba nambwayo mukubire kasimu nga tonnavaayo katonava mu nnyumba sooka omukubire ku ssimu akubuulire ovaamu otya ovaamu oddi ovaamu oddawa ojja fuluma nnyumba nga tolinawo dda okukkakkana mu bulamu nga wabaddewo okusika omuguwa kitwala akabanga oluusi kisobola n'obutabeerawo oshagedde it takes time omuntu okumanya nti omuntu ekintu kye yaliko kyali bwe kiti ne bwe kiti mu kusika omuguwa oba omuntu oyo n'atakirealizinga so it takes time ensonga eyo yajja nga baagala nze olaba we muba musika omuguwa oba we muba mu lutalo omuntu asobola okukwata ejjinja nga tamanya gwe ligenda kuba ligenda mukubawa kati buli mbeera buli muntu yali anoonya kintu kiwikeninga muntu Simon nze ku mwana wange I become so weak kuba mwagala nnyo nayita mu kufa okufuna omwana oyo buli kintu ekimugwako mba ndaba oba I'm going to lose my life because I like him so much ekyo ndabika oba kiri ku buli muzadde yenna so ekintu ekyo bakireeta to weaken me so after that nga omukyalo oyo ekintu akyogedde bino ebintu bo babirabanga lutalo naye nga si lutalo nze siina lutalo na muntu yenna Simon era nze ondaba newe wali ng'oba onjogeddeko najjanga nenseka nalijjako nenkugamba wakoze kino ne kino because I knew one day one time ensonga zijja kuggwa ne ku radio gye bakolera radio ya minisita atwala abaana babuuka n'abaana kino tukikolera future y'omwana lwaki minisita abeera tayimuka n'agamba omuntu oyo like gwakozesa withdraw that statement for the good upgrowing of that child that is all nze siina lutalo Simon teriiyo kawumbi ka sente kagenda kugula bulamu bwa papa gye kali Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga Rubisi ngadde Namuŋŋoona oba otusange Nankulabye ku branch yaffe empya okuliraana Cheza Hotel. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi,
amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange ku branches zaffe ez'enjawulo e Kasubi ne Nankulabye, ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Semo official yonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okuba nga tokula videos ezitambula bweziti ezifaanaganako bweziti. Tuba tuyingidde uno olunaku olwaleero twavuze ne tuyita Egayaza, tuvudde Egayaza ne tuvuga ne tutuuka e Magije. Bwe tuvudde e Magije ne tutuuka waawo walala wenzijukira awo Bugema. Toyitawo Saibo. Tutuuse Bugema. Wano deno ate olaga aparkingi nenyi acha parking ew'abantu. Tutuuse Bugema ne tutuuka Abavumba Busiika gye tusaanye tumala tutuuka ate Vumba ne tujja Anambwe wano we tuli bayita bati Waka waffe. Erinnya ly'ekifo Simanyi munnaye. Akana kaveeyako. Itawo. So wano tuba tutuuse ew'omukyala Nambwayo wano. Enkuba yatonye. Lampu ya simu mudu ekuba mu sulo Nambwayo. Tewalina boots ate. Tolina nalina boots zange naziteekawa. Nalina boots. Kale twagala kwongera babuzaako mugamba mutya kansuye nti muli bulungi tuzze kulaba site ya Nambwayo wetuuse n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo ate tulabe ekisobola okuba nga kiddako. So genda mu maaso genda nga tosubscribe ate ye nga bikola bityo bitambula. Musenyu nga wayiwa mungi. Sino track number. Twalamusiza. Nambwayo jangu bakulabeko. Jangu bakulabeko neighbor. Jangu neighbor bakwerabireko. Awu yajja. Bampita William Kiwanuka Nyawo. Nze naibawo wano. Asante okulabako. Tegadde Nyawo. Olamu bugamba ki? Ojja mpulira njagala kufuna n'essimu yo kuba nina bulooka zange ze njagala okukuguza. Nga neyanza. Na bulooka zange emitwalo gyange 5 njagala kukuguza. Toyanza nnyo. Kuba njagala okufuna ku ssimu yo.
Bigenda biti eno. Ekitegeeza tetugenda tugira nnyo twali tufiye ezaawali naye ndowooza ne bazitwalirawo. Zirina wano bulooka 7, 5, 6, 62. Twagala tandika wano eno mpola mpola. Bulijjo nzija wano ne ŋŋamba awantu nga walungi. Weegombesa. Ne manyi komera nyumba ya maanyi. Nkugambye. Nyumba ya maanyi. Umaze kuno bbanga ki? Nyumba ya maanyi. Wow. About 3-4 years ago. Okoyeyo. Ogamba kodde waka. Mumiri wa Uganda. Ngenda gamba yingini yaje. In fact namuna. Oyogerako naye. Violeta omusenyu ne mwana simu yange tankubiranga. Kati teyaŋŋamba ate nga teyaŋŋamba. Agenda tugenda zijjayo. Tugenda zijjayo. So tezina na transport. In fact, the transport in motoka nayo njirina nayo forward so zisobola ezileta. Kale tata. Agenda tugenda zifuna. Kama ndinyumira nnyo programs. Saima. Saima ndinyumira nnyo programs. Yanza tata. Saima abeera asaaga nnyo. Abantu babaagala kusala stress. Abantu bakoowa ebintu ebyo balemerako. Ebibalemeddeko bingi. Naye se bonna n'amakamala gaagali mangi. Kisena wano ino simba ennyumba ey'amaanyi. Eno walungi. Oyo omukyala naye ali UK. Ab'ebweru nga bayagadda nnyo. Kati eno wawa kino kitundu ki? Busiika ki? Busiika Town Council naye ni kyaba kiyita Kyetume. Kyetume. Pozi Busiike naye bawakiso. Nansana municipality wa. Andi Nansana ali mu Wakiso. Kati Busiika bagenze mu district. So otandika ddi? Tugenda tandika musenyu bakunense. Kati ko tugambye amabulooka tugenda gafuna. Baleeta n'omusenyu omulala. Tutandike lumu. Baleeta sino track endala. Kati kati mbwayo nga okuba tennayongera kugira. Kati ovaawo paka wo. Ebikondo tubiraba. Omuwanvu muno bwe muti. Kuli ku kisenge kiri. Magic kikondo kiri awo. Yagenda ekikondo kiri. Munewera 5. Ewera n'esukka. Namune ziri 10. Awo n'esukka wano owanvu. Kale tuli wannamba basibe ne bannyabo era nga yatukyazizza. Yatukyazizza wano. Naye nga yo wigi yange eteredde. Yeeyo. Amanyi bannake. Nze ebintu bino eby'abakyala babinteekamu buteesa ennaku zino. Emalirawo. Ali ennaku zino nkuba ennaku zino weetuninga bulala. Mukwano. Nakoyo gy'ali nakushuyaba ya mukwano nga owa birowoozo byo. 7 Stars Beauty World ogimanyi waleera ekibuga. Wale wannaye. Akali gy'owadde oli kusiwadde owalowooza yo ku bakyala. Ne mbagamba abakyala mugume. Anti wabadde waawo omukyala ayagala okunoba omusajja. Yamufuna ayina abaana 3. Nga namuzaalamu omwana omu n'amugja mu muzigo we yali abeera. N'amuzimbira. Ate ng'ayagala kunoba mbulwakuba omusajja alegayeemu ku byenfuna ne mugamba ennyumba eyo givaamu olaga wannyo. N'oyongera okuggumiza. Mukyala tova mu nnyumba. Mukazi ayagala ova mu nnyumba. Nambwayo mukubire kasimu. Nga tonnavaayo. Nga tonnava mu nnyumba. Sooka omukubire ku ssimu akubuulire ovaamu otya. Ovaamu ddi. Ovaamu ola. Oddawa. Ovaamu oddawa. Ojja fuluma nnyumba.
nga tolinawo dda oyagala okudda mu nnyumba nga tekikyasoboka nga waliwo yali ayagala okudda mu nnyumba nga mwali ate nga talina gy'alaga otegedde bootya ensonga eyo so buli omu ayagala okuva mu nnyumba sooka obuuze ku kanso nambwayo ekintu ekyo njagala abantu banneebuuzeeko nnyo pozi nekyalo ogumira otya mu nnyumba ng'emiyaga gyonna gize ennyumba nno teremekekamu nga nnyini amanyi owe yateeka amataffaali obanga tulaba ennyumba ng'ezimbibwa sobola omumanya nti nno wano waliwo seminti mutono nsambawo busambi otandika Simon kati ndaba gy'olaga ogamba otya naku olwayo bagamba nga edda ku ssenyiga yavanga mu bwenzi nze siri mwenzi nze n'obwenzi tuli tuti temukwataganangako yedde n'akatono simanyi nawe babikola nze ndi so faithful era kyaka kyekinkaabiza nnyo mulaavu tobeerangako n'aba boyfriend babiri nambwayo sikigezanga nako sikikolangako basajja abangi ababula bwe bagenda n'obulayo nobatabikako wadde ababiri omulundi ogumu beera n'omu n'ennwana tubeerewo we bigaana nga muta nga nfuna omulala one at a time noba beesindika batya nze sisobola bintu ebyo ate onaakuvuddeko onaakuddeko olaba omuyankooya nambwa kati atuwetaagako mukazi olina obba ne feeling buli kaseera omusajja talina kukooya kati onoonya ssente feeling zivaawo abakazi ennaku zino nga tunoonya nnyo ssente naye feeling zirina okubeerawo bannaye naffe tukati nakedde nzuuno onvuze paka eno yonna kakati ntuuka akawungeezi nga kyenneetaaga kyokka anti kati omukyala ye wamuleseeyo waka naye ali mu kuyiribwa ati yanaabaawo ati kati olina okuddayo ne buswiti n'obulabolabo oleete feeling ezo nedda bannaaye Simon nojja kikola bavunanyizibwa ye naye okuzeereeta nze ngamba nzize nazaani abazi gwezamwe zibeerawo nze zange ezennina ani azindeeteddeyo wakitawa naye buli omu abe neezize anti kati fe oluusi ebitutawaanya bingi wano bakunyiizizza bali bakunyiizizza ate kajjukira ffe tulina emotions nnyingi ekintu tubiteekamu nnyo feeling ekyo nekikugwako n'onyiiga nnyo nekikumalako emirembe n'owulira ng'ofa ekitali kumu abasajja kiggwako n'okita omusajja kati kyempiseeko esi kyakijjuka kati ndi ku kino gwe gwendaba gwe gwentambulirako seemerako nnyo kati tekiri kufa abakazi anti omukazi osobola omumunyiiza leero n'akutereka n'olowooza akulese naye ng'obusungu bugenda bukula mpola ogenda okukitegeera nti omukazi wamunyiiza ng'akuggira ne buli eri nakimanye nti nno abakazi singa baagala kututta buli lunaku abakazi basobola okutta omutwalo gw'abasajja anti abasajja emitwalo 10 banyiiza abakazi era abakazi emitwalo 10 egyo buli kiro gizuukuka bwe giti nje tunuulira omusajja oyo ati nga yeebasenga afuluuta agamba ne munnange taata w'omwana ekintu ekyokutta omuntu kiba kinene kyebaga nti abakazi batusaasira busaasizi batusaasira nagamba guba mutima taata ontale taata w'abaana abaana batugamba kamuleke musiru bonna beebamu ffenna ffe bebamu abasajja ffenna taata waffe y'omu nedda mukwano you can find a good person ate naye otuvu gye bali nnyo kati woba ng'ofunye breaka bagita ng'omenyeddwa omutima wano ekikugaana kuddamu kwogera omusajja kwagala omusajja omutuufu ojja gye bali akwagala n'akwerabiza n'abeewammwe kati bagambye ennaku zino oli katale abasajja bakwagala okwakala ddala abali mu bulaaya abo naye baagala nnyo abakazi abali developmento sente zaazirina kati ayagala mukazi ayinza kuzipulaani nga bagambye oli katale katale okabeerako naye era oba olina ososola amasimu go gavuga naye oba olina okulondamu naye nambwe wano wobeeredde ono oba ne bende nga byokyalimu waliwo omusajja yali akubiddeko essimu n'akusuubiza ebintu n'ogamba naye ono tansalako omutwe olina kukubira nagamba nambwe ayonze bukkiriza tugenda kukola bwe kigenda kukolera kino genda kukolera kino oluusi nabo babeera bajja nga si batuufu abasuubiza bangi naye nze nnyumirwa nnyo ebikolwa ani yasembayo kukusuubiza yakusuubiza ki ekyo tukireke oli na Simon ebyabasajja tubireke olina kukwanagana nambwayo golaba nze n'omala ojja ewange nze gwe gwabadde abula mu bulamu bwange mba byogera naye ng'ebikolwa biri biti kakati olina awaawo nti just in case of
shock absorb steam this oil or changing. Okimanyi nze nsobola okubstaining okumala emyaka ng'ena. Nikira muri byoyita ebintu byonna tumanyi. Kati nno kino kye nkugamba kitwale. Me I can abstain. Nze anti Simon mbeera busy. Ntuuka ewaka kati nambwa mpa schedule yonkolage ntoli busy. Kola mpola obudde mbumala nnyo ne papa. It is okay bwokera kumakya. No si kyekyo. Obudde mbumala nnyo ne papa. Toli busy. Mbeera nnyo busy nange mutwe neefeera mu busy kati omuntu ayinza okuba kati njya kugamba nti nkeera saawa 11 nentuka ku TV saawa 12 nenkola paka saawa 3 saawa 4 ngenda nenkola akantu paka saawa 10 nenzayo ku TV nenkola paka saawa 12 ontegedde naye era obungu busigala bungamba anko kati ekyo saawa eno nakyejjamu tena boyfriend asajja abavirako ddala nja kuddamu njagale tena musajja alina okutula kugamba naye kintu ankubye ngamukubira ngamugamba ngamba uno musajja nakuba nze nebisibiina bwotuna n'omusajja nakuba no nze omusajja oba n'abasajja benjagala oba kibeera ki simanyi loza katonda kireeta kubeera nkawo n'ogamba Lawrence yanfaanidde bulungi engeri yambaddemu jiini ye abakazi bibafano ku basajja bitono nnyo omusajja ansibidde bulungi omusipi tekimbeeranga nako zikalozo yangamba oyo yangamba nti mwambalabira bulungi obutengi ambwa tosinika mannyo toseka onsekera bintu bya kisibe ebyo naawe natoseka naawe kati obutengi bwo bugamba ti Nero oyo mayali mukazi mukulu baagala abo obuvunaanyizibwa ate kati olaba kijja nnyuma nnyo olaba akatenje nga mukatungisiza ne mukyalawo nga bifaanagana bakugambooza ogaleeta omukazi wange alaba interview ayinza olaba nga kikola nemubutunga oli najja Simon nze kyensinga okwagala okubeera decent nze olina engeri gyonya era ogenda okkeera profile ye ng'ali mu myaka 37 anoonya waafiira noga kati ono mukadde wafiira kinene baabi kaleka naawe so tuli wano tuze okulambulako ewannambwa baire ekifo kirabika bulungi nnyo wano neighbor yugo tubadde naye omwami gwe tubadde naye balabika maka galabika bulungi simukulumu kwani ogwa Bwana Simon nno mbadde nkusaasidde bino byozungazunga nga ndabanga omulimu ogw'amaanyi naye siga ogambye kuze ngambye mugambye ayinza okuwasa nandi gwe nenkusaasa ngamba nti I have loving neighbors by the way. They love me. Bakwagadde. Nene neighbor w'amaanyi ogamba nti ngenda wali wannambwa ayo nakyo kirungi kikulu. So kati okusinziira ku nteekateeka yammwe ogenda zimba ennyumba ngetuddeko. Eno gye tuli. Makkati oba mugenda kusembera ddala wali mabega? Ati katula eno ploti nnene. Empanvu nnene bulungi. Kati osobola ogiteeka wali eri ennyumba. N'ogamba wano kanteekewo ez'abapangisa era n'oteekawo ki arcade byonna bingi anti bijaawo arcade n'ez'abapangisa bingi bijaawo bulungi essuubi lyo tulyagadde naye nti era tugenda giteeka eri ogenda kuseetinga wali so okusinziira ku inginiyawo nga bwe mwayogera naye mwali mukkiriziganyiza mugenda kuzimba nnyumba bunene ki? Nze namugamba kyenjagala. 3 bedrooms, 1 sitting room, n'effumbiro nga byonna biri mu nnyumba. Ebisenge bisatu kitegeeza master abalenzi n'abawala. Ogenda wasiza omusajja mu nnyumba kubanga kati olwedde olinawo omwana omulenzi omu. Kati abalala ate ogenda bajjawa. Bajja kujja. Kati kyogana nakoma okuzaala nabaana nagijjamu. Anti omukazi bwafumbirwa agenda mu maka ga bbaawe. Anti eno tujja girekera papa. Wanaze wange wa papa. Alina okweyagala omwana tu. Abeeko n'amaka. Twetagako amaka. So ebisenge bisatu eddiiro dining nga mulimu effumbiro
ogenda teekako garagi ebintu by'omukyalo ebyo tujja teekako butesi gate n'omuntu akyazimba ennyumba eriko garagi mu mulembe guno omutuuka n'akulema bannaye kati oba ozimba yaki ebintu ebyo byadda bannaye tukyusekyuseemukko tunaabeera ku ekyo siganye ye ne waki oba oteeka garagi ku mulembe guno ku nnyumba so wali era baŋŋambye toleeta abantu ku sayiti ng'etandise kyova Simons ze wano eno nkuleete ompeeyo kyompa tusimbule lumu bayinza okukuloga ate bansobola omanyi gye nsabira brother on Makabayi ku ATM oyo yennyini Holy City kati ngezaako mpulire kagamba menti nice mind brother on ayogera Oluganda olimba naye baayo kye kkanisa lwe namanyi yannyonnyola omwana wa Bukedde omuliro gwatandikidde ku Lusebenju ngamba ekigambo Lusebenju kya muntu mukadaloni wa wano so nice mind by the time ayogera Oluganda akozeemu n'omulimu munene nina akantu ke nasitazi yensinga okwagala ku gundi ya Nambwa buli ssaawa 9 ateekako essaawa y'omwenda baye mukyala wange asaba nnyo ku ssaawa 9 ate eyo essaala ate njagala abantu bonna abali eyo like bettanire nnyo essaawa y'omwenda obuntu obwo buleke bizeewunya kunkuba bannaye aha alina YouTube bali banaabulaba ate ku musana kirala tukireke ako gye kakoma okuwomera ku sowaani okalya esikalya gwamanyi nze njirya ojirya I don't eat it is okay nakuzibwa Maka kati mwamaakinga mutya mbadde nkugamba nti sokooleke kale gwe n'ogisayira emboga bulungi n'ogikomaawo nga togikutte naka esaala y'omwenda nkulu naye akantu k'emboga ako kankutteko kwegamba omukulu yaddanga ku nnyama n'omutulu yabutunuulizibwa oti esaala y'omwenda nasekereko maama nankereke jaha njagala abantu bettanire nnyo essaawa y'omwenda essaawa y'omwenda awo nze enkoledde ebintu bingi nnyo batera otugaa nti essaawa eyo eggulu liba lyeggudde buli kyoyogera Katonda aba akola ki no by the way akiwulira ekyo kyoyogerako baye si mu kusaba bokka n'abaloga bakola bati roho yango bino bagamba nti basika emizimu bagisika ku mwendeera Katonda that is the time when all the spirits are out eggulu liba lyeggudde n'abaloga baloga ssaawa ezo so kati abasaba ekyeyiza naawe asaba gy'owa olina okusabira kubanga n'akweŋŋanga era naye aba ayimuse wekitegedde kati wagirayo ebyokulwanyisa nga naawe ojja ebiki nze nange nina ebyange ebyokulwanyisa ntegedde bulungi nina kaholiwota kange okakola otya ne holi oil ne kati mba ngenda okusaba nsooka nenkwata holi ani neŋŋamba buli kimu omwe kiri hole Mukama buli kyenjogera leka kibeere ekigambo ekinaasanyusa omwoyo akkirize buli kimu kyenjogera nenkwata kaholiwota kange nensiiga mu ngalo nekateeka mu ngalo buli kyenjogera Katonda aba agenda kiwulira nenkwata n'amafuta neneetonyezaako kati ngenda okwataakinga olunaku maama nnyabo era nsaasira abanvuma Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. N'otandika olunaku Katonda omubuulidde engeri gy'oyagala olunaku lwo lutambulemu. But it is very important kino nga tuvudde mu by'okusaaga. Omuntu n'otandika olunaku nga tolina gw'olubuuliddeko, mukyalo tolumubuuliddeko, nene Katonda tomumubuuliddeeko. Kati ani agenda okuprotectinga? Ekiwunde status eyo njagala nnyo. Ate okikola on a daily. Anti nsaba buli lunaku. Nsaba buli lunaku. Newe mba siina maanyi gasaba. Nfukamirayo
ne ngamba Mukama ebyange byonna obimanyi kuba waliwo akaseera we katuuka nokkamu mwoyo kiri buli omu eri buli omu n'owulira ng'oba osabye nnyo tebigira essubi ne likugwamu naye n'ogamba Mukama nsaba onzizeemu essuubi n'amaanyi agasobola okukoowoola naye ebyange byonna obimanyi n'okimulekera teriiyo muntu ayinza kugamba kintu oba muntu ayinza kumanya kirungi gy'oli okuggyako Katonda taliiyo era bw'okigamba Katonda olaba binene ebintu bye tukola oluusi ne bisikattiramu nogamba lwaki mbadde njagala kino mbadde njagala kino ye Katonda aba alaba ekisinga era ate muwobeera awo kati bino byaffe nga bye tukola n'okola ekintu nga ne Nambwayo kyakola olaba nga ekya Nambwayo kitambulira nogamba oba nze ndi muloge n'owuliramu bubi oli purezenta n'oli purezenta naye gwe gula purezenta muno bwe wakola akolayo obuntu butono n'ayaka naye gwe gogezaako biganye akaseera ke kaba tekannatuuka butuusi akaseera we katuuka Katonda asobola okukwasa buli omu n'alaba ekyo ky'okola ate ng'oluusi oli kyakola akaseera kaba tekannatuuka. When was the time wasabirako ko kuba kya buntu nga bw'oyogedde n'owulira nga wadde Katonda tutonda mu kifaananyi ekyo kiyinza okuba gwe yakutonda mu kya neighbor ng'owulira nga agala okulemererwa. Nina scenario kankubuulire sisabangako Katonda kintu n'atakimpa nze era oluusi mmanyi okugamba oba Katonda yafuna akatebe we yateekanga kaddyo n'agamba nti buli we mmukoowoola ampuliriza ate waliwo nga wogambye when was the time waliwo kino sijja kikweka waliwo omuntu gwe nali njagala nga mwagala nnyo nga mpulira njagala afuuke wange love for romance nga njagala afuuke wange naye nga nzuuka buli kiro ne ngamba Mukama omuntu ono mwagala nsaba omufuula owange nga tuli ffenna naye nga olaba osika omugwa tegujja ne ngendako ewa man of God nangamba omuntu oyo muleke nze ne nnemerako nangamba ono pasita byayogera sibitegeera nabitegeera sibiwulira nensaba Katonda nenza okukanga ekiro ne mugamba Mukama nenkwata Holiwooto oyo ne mufukako nga Mukama ono wange naye era nasika omugwa mpaka we natuuka ne muta omutima ne gumuta era walinnya kati nange mpulya saagala kulinnyayo kubanga we nali muta nasaba Mukama ne mugamba nsaba ompa obukyayi engeri gye mwagadde ennyo gye mba mukyayi nsaba nte namusaba bukyayi hatred yes nga talina kyankoze kuba nga talina kyankoze naye nga ndaba omutima gwange gumwagadde nnyo ate ye tagwagadde bashagedde like kyemuwa takimpadde nensaba Mukama mute mu mutima nenkisabira akabanga gyalinga emyezi 3 kubanga namala naye kumpi emyaka 8 years kati mu myezi 3 twafunamu na butakkanya butono nnyo nempulira nga ntamye nempulira nga mutadde mpaka nakati talina kye yankola naye nga omutima gwange gwamuta tuyalavo nga nayo nno bizeomuko so but it gets back waliwo twavudde mu kusaba gye tubireetedde wadde nga muzeemu laavu nti ebiseera ebisinga bw'osaba Katonda anti Katonda ye aba amanyi ekintu ekiri beta gy'oli okitegedde nti osobola okulafuba n'ogamba lwaki Katonda tanziramu aba n'ensonga lwaki tannakuddamu ekisooka oluusi akaseerako kaba tekannatuuka oba ekyokubiri oyinza okubeera nga olafuubana ku kintu ekigenda okukulumya nga gw'ofiira oyagala kufuna kintu ekyo naye Katonda agamba sikuwa lwa nsonga nti ky'oyagala kigenda kukulumya. Katonda tayagala kutulumya era Katonda ayagala buli omu abeere musanyufu bw'olaba nga ekintu okisabye okumala akabanga naye nga tekijja olaba osabye ozukuse ku 9 kuba yesala y'omwenda buli ogisaba ennaku 3 ezi nga buli kimu kitambula ennaku ezi
oba 9 nga buli kimu kikola ki nga kitambula naye n'ogamba nze okuse ku 9 nkisabidde buli kimu nkikoze oluusi kiba tekirina kubeera kikyo oba oluusi kiba kigenda kukulumya oba kuleetera obulamu bwo okufa okitegedde so bw'osabanga ekintu tekijja osabanga Katonda n'akola okwagala kwe njagala kubuuza at the peak of bino bye tubaddemu kuva ku lunaku lwakwata ebitono bitwala eggaluga ku ssaawa 9 naddala wakati ssaawa zino kiyinza okuba olina by'osabira ebirala naye awo twabeerawo mu muliro omungi bwasinga ng'ofukamira wasabanga ki okusinga Mukama Katonda akola okwagala kwe nze nnyinza okubeera ng'ekintu kye njagala naye nga Katonda alaba nti si kirungi gye ndi nasabanga Katonda yes ekintu nnyinza obba nga nali nkyagala Simon nze nga ndaba kyekintuukiriddeko naye nga ye Katonda ate alaba nti sisaaniddeewo oba ng'alina byalaba ebinene ku nze bingi okubeera nasabanga nnyo Katonda atereeza embeera aggyewo omuyaga tufune emirembe kye nateranga okusaba mu kaseera nga buli kintu byongera kwonooneka bikaseera byongera kwonooneka biseera byongera kwonooneka twatuuka muno n'owulira ng'akooye natuukako ne nduzingako mwoyo ekyo sijja kulimba nentuuka naye nga baŋŋamba ataawo we naluuzingako ataawo we nalina okubeera ddala nga nzikira mu ssaala naye natuukako ne nduuzinga ne ŋŋamba kino kuba nkireke ngamba Mukama oba tampulira naye nekijjanga bwe kyajja omanyi ebiseera ebisinga buli bwe tubaako bye tugenda okweŋŋanga ekintu ky'emyaka kijja nnyo n'oŋŋanga ekintu kyeweŋŋanga okyeŋŋanga mu butuufu naye nga kukkumya abajja gy'oli mukaaga gigamba naye okyali mwana muto kireke kola kyolaba ginene emyaka gye ndi gye gikolera obukadde bwange obw'enkya otegedde kyogamba nina kubeera myaka 5 okukola bye nnina okubeera nabyo oba otegedde kyegamba akaseera ako wooli lowooleza future yo obuto butya Simon nti olunaku lwokwali bitunugamba nedda kambitikke mbitwale kimmanyira yinza okuba kukumi nga 6 naye namba yokyali mwana muto ojja kukola okyalina omukisa omuntu ajja kubuuza ne kiki ekyasinganga okubuushinga namba yonaga anti oluusi omukisa gujja lumu Simon so you have to use that chance bw'obanga olaba ekintu yobagambye ntya Mukama mpe ekisanziremu bulungi ekibuuzo ekyo emyaka tegititamininga bintu by'olina kubeera nabyo oba by'olina kukola as long as ekintu okikola mu butuufu bwakyo emyaka tegiditamininga kubanga waliyo abantu abatuuse emyaka 5 naye ng'ebintu bye bakola by'abaana bato n'ogamba naye omuntu oyo aliko ki so iyo wogamba nti nno oli mwana muto okukola ekintu ekyo ekintu kikolebwa ba myaka 5 kyogamba ekyo ekintu bwe kiba kidde mu kaseera ako okyagedde Simon kiba kizze mu myaka egyo tekijjidde ku myaka 5 so we kibanga obuzibu bw'ofunye nga bukweŋŋanze ku myaka gy'oliko naawe olina okwambala amaanyi osobole okubuwangula oba okubuyitamu emyaka tegiditamininga kintu ky'olina kukola just olina kukozesa amagezi n'ogamba nti ekizibu kye nnyambadde kya myaka 5 ndi wa myaka ago 2 kati nsaba Mukama ompa amagezi ag'emyaka 5 sobole okuyita mu kizibu kino okitegedde oba tokitegedde nti buli waliwo ekizibu ekijja gy'oli nga kituufu si kya myaka gyo nga teweetaaga kudduka kidduke naye ng'olina kusaba Katonda akuwa amagezi ag'emyaka 5 osobole okuba ng'okivuunuka kiringanga obuvunaanyizibwa kyogamba omuntu ng'alina waliyo abantu nga balina emyaka 14 naye nga balabirira famire yonna ajja kugamba kansooka emmeze emyaka 4 yokembalabirira nalabako omwana Honorable Seggirinya yabalonda 3 bazadde be baabasuula naye ng'omukulu wa myaka 2 kitundu
naye nga yafuluma mu kiyumba mwe baali babasudde n'agenda kasasiro okusobola okunoona ebyokulya. Kitegeeza nti yali muto okulabirira bato banne naye yali yeetaaga okufuna amagezi ag'omuntu omukulu alina olabirira banne asobole okunoonyeza banne ekyokulya. So emyaka tegititamininga ky'olina kukola, just kizibu we kijjidde mu kaseera ako gamba ekizibu kize. Abantu balowooza nti kya myaka 5 omuntu alina kibeeramu wa myaka 5. Mukama nsaba ompe amagezi ag'oyo w'emyaka 5 nsobole okukiyitamu. Mu byoyiseemu mabegakaawo oyinamu byewejjusa oba ku lwa byakwogerwako oba ku lwebyo ebiyinza obba nga lwabi ababikulowooleza oyinayo kyewejjusa ky'ogamba nti kino nandibadde nkize emabega? Nkize emabega? Events zibeera nyingi mu bulamu, either neekufaananya ng'omuntu ono naye nga tomuli, oba tubaako ebintu bye tukola nga tubikola mu bulungi naye bivaako kati nze mu mbeera gye tubaddemu abantu bangi nnyo banyambazizza ekintu ky'okugamba nti ndi mubbi, of which nze Simon olaba nkola nkeera ku makya ne nnoonya akasente akange n'okola kino n'okola kiri n'okola kiri. So ekintu ekyo eky'okugamba nti ndi mubbi oba natuuka ne ŋŋamba lwaki abantu bannyambaza ekintu kino, kuba essaawa eno tuuka n'ew'omuntu nga like musajja w'amaanyi naye ndowooza afunamu flashback eri n'agamba naye omuntu ono baamuyitako omubbi. Kina like enkolagana eyo oba naye sikamuko ate nga tekyali kituufu. Sirina nnyo kye nnejjusa Simon kubanga mu bulamu embeera yonna yonna ebaawo naye Katonda akuyamba n'ogivuma. Buli kimu kiba n'ensonga yakyo lwaki kibeerawo. Naye ekintu eky'okumpita omubbi kyo kinnuma nnyo. Waafunyeyo oli n'aku-approach nga directly ng'akuyita ekyo? Bingi nnyo. Ate they do it in a joking way. Kati nze muntu gw'ojja like ne tuseka n'otamanya nti nnyeeze naye nga nzira ewaka eyo ne ŋŋamba Mukama ekintu kino tekyandibaddewo ekiti. Kale bo bakikola mu kintu kya kusaagirira naye nga oli n'abanga asaaga naye nga kyayogedde atamanyi bbwa lyakulekedde. Okitegedde? Okay. Kale tuli kusema official nyongera kubanga ate nkwebaza okubanga oli wano katono nnyo eno gye tuzze amafuta gabadde mangi kansooke mmala okufuna basponsor. Mbadde mmanyi kansooke nfune agula bulooka. Bana abantu mugenda tugulira bulooka nga balina okutugulira bulooka naawe kennyini nze njagula sementi. Clarion Integrated Logistic Solutions abo nno batikka bintu nga babijja e Dubai mu nnaku 3 ebintu bye baba bitisse ku nnyonyi babituuka mu nnaku 18 baba bitisse ku mazzi bituuka. Bakutegeeza nti bali ku Diamond Trust Building 4th floor room 411 oba kubira Ant Stera ku namba y'essimu zola ku screen okwo. E Dubai bali muri airport eddeira ku gate namba 11 bagamba ku gate namba 8 baaliwo naye kati baavaawo so tobanoonyezaawo. Kale bagamba batya abalala njagala okubanga ate nkutegeezaako bannemwe abaagala okutambula Rosemary Beddings bannaaye abalina ebintu eby'omu kisenge oyagala amasuuka pillowcases blanketi babina tulina ne branch empya eri Nankulabye. Yes, eri Nankulabye awo osobola okuba nga ate ofunawo ebintu eby'omu kisenge ate tulina enkola nti bw'ogula omufazi tukuwa pillowcase, bw'ogula blanketi osobola ovaayo n'ekintu ovaayo n'ekintu ku kyoguze tumakinga sure nti olina ekyomusenge kyokola ki oyinza okugula omufaliso byonna ne tukuwa ebigatto by'okukola ki tuyinza ovaayo ne tukuwa tawulo. So genda essaawa zino obeere nga ate ogula ebintu sobola okujja ne mujja ne mubala ennyumba noga njagalako ebitanda ebifaanagana bweti n'obeera n'ennyumba n'osula mu nnyumba nga buli omu agamba my God. And ekisenge is very important kubanga olunaku lutuwuuba nnyo. Ekisenge ekyo nze kati mpulira bubi nnyo.
era nze point yange gye nzinza olowooza kati tandise obonaabona ennyo kwe kuyinga ekisenge ekiwunya obubi nze sifaine nningira eddiiro nga liwonya bubi kubanga abaana basiibyemu nga bazannyiramu naye ekisenge mpulira bubi nnyo singa nkiyingiramu nga kiwunya tekisobola kubeerawo maybe nga amazzi gaali gagenze nga tewali bitali biflashing but kyengezaako okugamba nti ekisenge kyo yandibadde nga center ya happiness yo so Rosemary Beddings beera nga tobafuna kale kansembyeyo bannaffe ba Airtel bagamba nti nosobola okubeera nga ate weefuna unlimited extreme internet ku mitwalo 13 era nga bagamba nti bw'onaagigula ogenda kubanga ate enjoyinga data ow'obwereere messages ez'obwereere ne voice minutes ez'obwereere kakati bagamba nti beera omugagga ng'ofuna internet eyo edduka kizungirizi 5G kubira Keith ku namba y'essimu asobola okuba nga ate akuyamba okubeera nga ate akuconnecting abantu abatulabira mu offices nenga internet ekutawaanya kubira Keith awere nga akuyambako abantu bewako osobola okuba nga ate bafunya internet abantu nakifuna ekya Airtel internet yabwe eri first by the nungi abali mu kutravelinga internet yabwe ejja kuba nga ate ekola ki ekuyambako now at least olina ewuwo ogenda kuzimba ebirooto bya Nambwayo in this place biri biki buli bwojjawo omanyinze kapolitika agenda sooka okugula najjanga nekatunuulira bwenti eno si gyensoso nze ngamba kapolitika agenda sooka okugula nga nzija nekatunuulira bwenti nenengiza batengenda nentandika okugoba ensalosalo ngobongo bakati bange teko kinyumba yange gitunuze eno naye kati gwe buli bwojja wano kubanga si plot gyososo okugula naye ate eno yavudde mbingi buyinza okuba obuwanguzi buyinza okuba obuwanguzi bw'ofunye oluvannyuma lw'ebyo bitukoze eki byoyiseemu so buli bw'otunuulira ekifo kino wandyagadde kirabike kitya kubanga ekifo kino kijjira mu kaseera ng'ekyamazima obadde osuula mu kalina kijjira mu kaseera ng'obadde mu kikomera kati alternatively ng'ogezaako okunoonya nawe ekikyo kati ekitagenda bbaka agamba nti nviira oba n'ebirooto byoto kyewandyagadde to have here time ekikulu mirembe mu bulamu bwonna newantu ewatali mirembe akantu nako kaba katono naye nga kako nga tokawuliramu emirembe kyekikulu I want somewhere where my son can be in peace ng'akeera n'azannya n'akola ki tugenda beera wantu nga tosagga mwana agenda azannya wabeera bayinza omukasukira amayinja so ekikulu mirembe tujja teekawo kyonna kyonna ekisobose kyonna azilonga aziki ekisobola okuwa emirembe okay, that is beautiful so this is the place kaka tugenda teekawo awo abantu abaagala supportinga Nambwayo musupportinga Nambwayo abakyala abali eyo nga mwasanyukira Nambwayo ekimmanyi mukazi mukozi muyiribi naye kino kyagwawo bugwi ate ne sente zo spendinga mu legal means oluusi zibeera nnyingi kyagwawo bugwi so nsaba abali eyo abatulaba let's support Nambwayo as baga kamu gwe muganda nze jange ne wegibeera 10 giyinza obutaswala nakujja nnyumba wano naye 10 gyoli abiri goli aliwo n'abantu abalina nga balina sente ezaddala nagamba asayime ekyo katukimalirize katukimalirize ekyo kiggwe so bw'obanga naawe eyo gyoli osobola okubeera nga ate osupportinga Nambwayo n'asobola okubeera nga ate tusitula ekintu kino twandyagadde mu maakyo tumufulume nga atiisa ennyumba evuddeyo mu musingi mwezi wagamba maaki kuba waliwo ebijjaawo epo tulinamu ebizibuzibu so twagala tusitula ennyumba twagala tusitula ennyumba ne serious note so twagala tusitula ennyumba so bw'obanga gy'oli eyo reach out to Nambwayo nga ye omuntu n'ekintu kye njagala ku bantu naddala abatugoberera ennaku zino bw'amanya nti emboozi gye tunyumyako ya Nambwayo wadde Seyimo yagikoze anoonya Nambwayo ku zero ontegedde ogenda nabulina kikawe najja jogera nojogera anoonya Nambwayo era kyova ennaku z'emirembe tulina mingi ebya Seyimo yalidde ssente kati bitono kati munange kasasa tokikola kati kiringa ekikuwamu emirembe tomanya Nambwayo bamusindikidde mmeka oba ontegeera oba okyejjeemu so njagala okwebaza abantu abaku appreciating at least babeera bajja gy'oli so let's keep it up
naddala kubanga ati nze bwe mba nkola ku muntu nkola ku oyo nga nkakasiza nti kitugoba akyagala kati ndi 100% namba ennyumba yagikola ki kati ne bwali akasawo ka kasementi aba n'ensonga ye lwaki ayikoze eki oba ontegedde bulungi so soka bawe namba tumaye tuyongere ati n'emboozi 0705 78 34 25 giddemu 0705 0705 78 25 eri muzimanyaga nnambo ayo okay so wano wetuli ennyumba plan mama dujikuba twaze gulo ne tujikuba okay this is babeta architecture ya kuba plan najikuba okay so yakubaliddemu ko nga sente umaye batero balo omwero gwa seninga sente ezetagiso zindi agenda bimpereza buwere byonna bwotunulira nnambo ayo gwoli kati akusanyusa ansanyusa cause nnambo ayo gwendi mukazi muvumu newe kiba kigambo kinze nno nga banjogeredde ebigambo tekisobola kumuyigula wadde ebimu biruma naye bimutuukako n'agamba I have to move cause nina okusigala nga nze ansanyusa wadde oluusi mbeeramu bakuyita kuyuuza kubeeramu naye kukubeera kwa bulamu mbulamu buli omu mukama akuwa embeera ng'ogenda kugivuunuka ng'osobola ogivuunuka gwe ng'omuntu mukama tasobola kuwa mbeera ng'akimanyi nti nno togisobola akuwa ekyo kyalaba nti nno osobola okkiyimiriramu takuwa kyotasobole kukwata akuwa kyonasobola kukwata wakati mu bino ebibaddewo olowooza mukoze ekimala for reconciliation because nina bintu byendaba ennaku zino esaaza nkete mukyalina kyemulwanira tewali okulwana kwaggwawo naye nolumu nendaba nga mwawukanye mutalina kwabwe mutandyawukanidde mu ndowooza ezimu nga endowooza teyeetaagisa kugyawukanako nga yeetaaga abantu babiri kutuula kukkiriziganya nti okay mero yayinza oba yakunyiiza muleke naye munange papa oyo nange ndaba yanyiiza nnyo ankubira neetondere reconciliation do you take time ne mutuula wansi ne reconciling oba ekyenyumba ekyavayo buli omu yatambula butambuzi n'agenda ewo musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport eddaira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. olaba sayima mu kusika omuguwa oluusi obusungu manyi nti gwe kinaatuukako kina ajja kitwala just like that so okukkakkana mu bulamu nga wabaddewo okusika omuguwa kitwala akabanga oluusi kisobola n'obutabeerawo washagedde it takes time omuntu okumanya nti omuntu ekintu kye yaliko kyali bwe kiti ne bwe kiti mu kusika omuguwa oba omuntu oyo n'atakirealizinga so it takes time tekijja abruptly nti you have decided this has to happen n'omuntu oyo akigendereko no it has to take time. Healing takes time. Okay, because parties mwetaaga okuhiringa naye kitegeeza nti bwe mwamala okukola ebyo ebyali lego ebyokujjawo bye byavaawo
you guys temaddamu kwogera? We talk as parents. Wemaliya okugenda ensonga y'omwana yajja nakubira essimu. Yes. Bwe nakubira essimu nalina endowooza yange nompa endowooza yo enzo mayi wenkubira omuntu essimu nga nina endowooza yange basimulagira bamuguza yange ate yange si yesinga naye simba saagala gisiikira yinza okubaako kikyekola naye nempira ate sayidi bbinga eringanga obeewagira sayidi eri saagala kukwotinga saagala kukwotinga nenninganga eyawulidde ngaewagira ekyaze mu bwongo bwange nti ne kano akasonga katono. It is a matter of acknowledging nti webanga nsobi weeri esobba nga yakolebbwa ekibuuzo eyinza kuhandolingibwa etya tuleme kugenda that far. Neŋŋamba nti abakulu bano ddala basobola okwogezera ne babako kibaggukako kuba tetwandibaddewo nga tulinako ebigambo kati bino tekyandibadde kyamawulire kino kyandibadde kya buntu. Ensonga y'omwana ejja etya kwanze ne we nali nabo nga kyempolereza yayogeddeko bwogezi naye wompa sayidi eri naye mpanika nga bwe nabya bagamba oyo Nambwayo si Muganda nenkibulirirawo nentambula nekola ki kati mba njola ne ba Lawrence nekinsala mu kamwa nsobo mba nkyogedde ge mazima naye mba njogedde kye nnali mpuliddeko kyensobola n'okwetona ne ngamba bannaye nakyogera naye ekigendo kyange tekyali kyakulumya. Where did it start? Because tekyatandikira mu waffe eno kuba mu bitwali twogerako tekyaliko. Where did it start ate era kijja kitya mu mawulire? Ensonga eyo yajja nga baagala nze olaba we muba musika omuguwa oba we muba mu lutalo omuntu asobola okukwata ejjinja nga tamanya gwe ligenda kuba ligenda mukubawa. Kati buli mbeera buli muntu yali anoonya kintu kiwikeninga muntu. Simon, nze ku mwana wange I become so weak kuba mwagala nnyo nayita mu kufa okufuna omwana oyo. Buli kintu ekimugwako mba ndaba oba I'm going to lose my life because I like him so much. Ekyo ndabika oba kiri ku buli muzadde yenna. So ekintu ekyo bakireeta to weaken me and I became weak really because nze saagala muntu astigmatizinga mwana wange. Era olw'ensonga eyo nagamba bwe kiba nga kituuse wano I have to let it go for the peace of my child. Bino ebintu byonna byonna bye tukola nze sibikola ku lwange. I do it for my child. Nze nayagala a happy family for my child. Saayagalako kuba mwana wange kukula nga alaba waliwo okusika omuguwa. So abantu abo bakireeta nze kummalamu maanyi. I know my child I become weak. Simanyi oba kiri ku muntu yenna ne bakyogera naye ne batamanya wa we kindese nze ng'omuzadde. So after that nga omukyalo oyo ekintu akyogedde bino ebintu bo babirabanga lutalo naye nga si lutalo. Nze siina lutalo na muntu yenna Simon. Era nze ondaba ne we wali ng'oba onjogeddeko najjanga nenseka nalijjako nenkugamba wakoze kino ne kino because I knew one day one time ensonga zijja kuggwa. Naye nga siwedde sitya bayogera ekintu ekyo oluusi omuzadde atulika n'akaaba ne bagamba nze nayita mu bintu bingi oluusi nentulika nga nenkaaba ne bagamba yeekaabya obuziga bw'ekirogo but I was hurt. Ng'oli mu kukaaba olumwa oli n'agamba yeekaaya buziga bwa kirogo. Ekyo tekivaawo. I was hurt kuba bankola ebintu bingi naye navaayo nga boogedde ekigambo ekyo omukyala yayogera ekigambo ekyo ng'akakasa nti I have proof kibeera kiralamu. Simon, nze navaayo nensaba omukyala abeeremu ak'obuntu aggyewo ekigambo kye yayogera. Luno si lutalo Simon nti kusika muguwa kulagako oli kino tukikola ku lwa bulungi lwa mwana. Omwana oyo akula
omwana oyo agenda ku masomero asome naye bamuteekeko kiri kye baayogeranga oba okitegeera nze sifa ku bulamu bwange nga nze nfa ku future y'omwana wange era ekiriwo si lutalo just bo baagala kiraga nti lutalo nze siina lutalo na muntu yenna Simon nze nti osobola okujja n'onkolako olutalo n'entambula n'engenda kuba siina maanyi galwana naawe naye nze mba njagala omuntu arealizing nti ekintu kyenkola oba kye nakoze kikyamu njogera ekigambo nkijjeyo nga we nakyogera okuyamba omwana ono omuto agenda okukula ne ku radio gye bakolera radio ya minisita atwala abaana bavuka n'abaana kino tukikolera future y'omwana lwaki minisita abeera tayimuka n'agamba omuntu oyo like gwakozesa withdraw that statement for the good upgrowing of that child that is all nze siina lutalo Simon teriiyo kawumbi ka sente kagenda kugula bulamu bwa papa gye kali sente zigula bulamu teriiyo sente zigenda kugula kitiibwa kyo bajje bakugambe Simon nkwadde miliyoni 10 bakwambula ekitiibwa kyo ky'obadde ozimbidde okumala akabanga gyekiri otambule nga wenna oli muswavu bayogera statements ze bayogera naye tebamanya muntu oli akifunya atya washegedde omwana nina obujulizi omwana si wooli washegedde kitegeeza nambwayo yabaliga kubanga era wogabira ono wongabirira omwana walina obbaawo ekindowooza nti wanzalira omwana tuba twabeerako ffembi kyokka ate omwana waaba si wange kitegeeza nti n'oli nnyini ye oba weebaka naye ate mu kaseera keekamu ekitali kituufu future y'omwana ogireseewa tuli bazadde tutambulira mu bantu newoba nga oluusi abantu abamu si bazadde naye bazaala mu bukulu oshegedde so nze siina lutalo na muntu yenna Simon nze nasaba ekintu kimu lwakuba bba abantu bakitwala ng'olutalo n'okuwambuya ensonga ayogere statement se ekituufu yagamba alina proof ate ng'oluusi proof tagirina oshegedde DNA zikomawo ne mugamba nsaba o withdrawing statements zo ku lw'obulungi bw'omwana kyekyoka kye nasaba nandigambye kino bwe kine bwe kiti they just withdraw yes they respond back they did and they said kati kwe kuteekayo ezo voice notes nga banvuma nze Simon banvumya ebintu bingi my son will grow up abirabe ekyo nakyo nkirowoozaamu nga nze omuzadde ne bamala like lawyer we nansindikira ngamba they are ready for any legal means like any legal actions naye nze there is no way I would approach her nga y'omuntu that is why I sent her that letter such that she can withdraw nga omuntu withdraw the statements washegedde siina kye mwakaza kinene kuba nze simusangangako ne mugamba lololo nze siri muntu muyombi Simon osobola n'ojja n'oyomba nange n'entambula ne ngenda so mu bufunze yagaanye ate omuntu oyinza mukolera ki bayagadde obbikira mbu ate alina ebbuba alina laavu Simon ekintu ky'omwana tekiriimu laavu washegedde ogenda muleba n'osindika omwana awo laavu n'ofuna laavu empya ey'omwana nze nfa ku mwana oli tewali laavu weerabikira ng'ogirabawo naye ebintu ebisinga obirekera Katonda olaba tukola ebintu byonna bye tukola naye omuntu alina final decision bamuyita Katonda yalina okusalawo okusembayo abantu Katonda ono oba oluusi bamunafuya nnyo naye nze nzikiriza nti Katonda w'amaanyi Katonda w'ayogera ekigambo kiba kigambo Katonda aliyogera ekigambo eki ebigambo byonna ebinjogeddwako birikoma byonna ebinvumiddwa birikoma
bw'ofumiitirizaamu looza ekigendererwa kiyinza kuba ki omuntu okuvaayo n'akola n'ayogera ekigambo ekifaanaganako bwe kityo gw'otabeerangako naye gw'otakolangako ki. Simanyi oba bo balina ntalo zaabwe, nze siri nnyo muntu wa ntalo, seetaaga nazibeeramu kuba olwedde nina ebimpuuba ebimala, siri nnyo muntu wa ntalo. Omukulu wayogerako naye ku nsonga eyo kuba ate ye boogera. Ne bw'oyogera naye oluusi kyekintu ndowooza ye ayagala kibeere slight okireke, naye nga omutunuzaamu ekintu ky'oyogera ndowooza aba takitegeera bulungi. Okay, ye ndowooza ye kireke tweyongereyo, ebyo bireke tweyongereyo. Kale buli omu bulamu aba n'endaba ye ey'ebintu. Kati kono we tubadde kanywero k'abazadde. Bw'oba tonnazaala osobola okubitulekera ne tumaliriza n'okomawo tugenda kuddeeyo mu maaso ewali ebirala ebiyinza okutambulira. So we tuli wano twasaze tugambe tukatujje tukolereko wano ku ploti ya Nambwa tubalage ekifo kye. Simon mbadde nsaba mpa sementi wange. Nga bwe kifaanana ngenda kuwa ssente ninja kuwa ku ssimu. Kandi nja kuwa nze ssente bwe mbasaze bugaba. Ensawo 5 ziba ssente meka Lawrence? Mitwalo 20 mu tegiwera. Giwera. 3 mmeka? 3 ena. Sementi omulungi weena. Mukwano. Mukwano. Weena Simon. 3. Ena. 3, 6, 9, 12, 15 kati n'okwata maafi ggwe. Kati era n'okwata 13 emirundi 5, 13 kakaaga 9 emitwalo 16 n'ekitundu. Ena egyo gindikiramu. 16 n'ekitundu ze tugenda okugula ensawo za ssimi ze tujja okugula. Owaye bino byonna ebiseera ebisinga omuntu kyali kiva ku maybe oba gy'ava. Does this come from where you come from? Kyekifuula Nambwa y'okuba omukazi omugumu. Kati Simon nze we seegumya anaana ngumya. Nze nayiga mu bulamu olina okwegumya okutambula mu bulamu. Siina maama agenda kuŋŋumya, siina taata agenda kuŋŋumya. Ne jjajja gwe nayina Mukama yamutwala awummule mirembe. Kati awo oba olina okuyimirira Mama ne taata bagenda olina emyaka emeka? Myezi. Gyali 3. Mami ye yasooka okufa. Nambwa muli bagumu nnyo mmwe tubatya. Then daddy ye yasooka okufa. Then mami ne wayitawo wiiki ne mami n'afa. Kati mwe tulina kyobamanyiiko yadde. Ebifaananyi babindaga. Era olaba bulabi bantu. Naye engeri gye nakulira ennyo obukojja fiiri ya maama ngiwulira naye ate munnaye ye taata ne bundaga ekifaananyi kisobola kugamba kati nga bali abantu bandisobola kugamba nti ono taata wange. Nsobola naye ye maama. Wala abantu abekokkola obukojja obukojja bwakuyisa butya ng'okula? Bannanze obukojja bwange sirina kye mbwogera. Oli timu bukojja nga nze? Ye nze banjula nze jjajja wange. Nawe pasa Bugingo nga abwekokkola ne ngamba maama yabutomera. Kyajja bubi naye singa yayitako ewaffe. Ab'ewaffe bankuza bulungi nnyo. Waliwo emboozi gye bannyumizaako jjajja lwakuba mbasaagala ginyume. Nga maama amaze nga taata wange yayagala nnyo maama wange era ye yali omugole mu bakyala be. Taata yalina abakyala abawerako era alina abaana abalala. Alina baganda bo bangi. Naye kati ffe tuli babiri nze ne muganda wange mu maama. Mbeere. Ebbeere. Naye nga Kinene William ye muganda wange omukulu kati nze nsemba era nze mugalanda wa taata. Kati ye ewuli ewa taata ndowooza ye Kinene amanyiyo nnyo. Naye nze simanyiyo nnyo, sirinayo connection y'amaanyi. Connection ngirina nnyo bukojja kuba bankuza ne banjula jjajja wange n'abeerawo
ng'oluusi akasente kabula aka school fees naye n'omulaba nga apambana n'akanoonya. Jjajja wange yali nnyo mu bulamu bwange. Jjajja yagenda olina emyaka emeka? Yagenda ndi lubuto lwa papa nga lwa myezi 8 era yakaaba nnyo n'agamba ani anankulisiza omwana wange. Kirabika y'ensonga oba lwaki saasindikana bulungi kuba jjajja olwamala okufa ne banzirusa mu ambulance like nga bamaze omuteekayo. Kyali kibi nnyo nnyo nnyo. Kyali kibi nnyo. So that is life. Manyi lwaki nkubuuzizaawo? At times people fight us. Sikiriza nno mukusikiriza nnyo mu banwana n'olugo olabanga alwana. Akutaddeko amaanyi. Nze kati mbeera eno waliwo abantu abayingidde mu lutalo n'olaba omuntu ng'akutaddeko amaanyi nga n'embeera yaggwa dda nga mmwe mumwe ababiri naye n'omulaba ng'asinzidde akutaddeko amaanyi naye nga tamanyi gy'ovudde nga tamanyi nti oba waali w'oli w'ogenda okufuna essanyu naye naako alabe ng'ovaawo naye nga tolina kye wamukola nga toyina Alezi kimere kyayogerako nze nkimanyi. I have a friend tukola naye. One time oba omwana amwogerako ekintu kati ajja nga nesayimo nze mwemba nga nsanyuka abantu tebamanyi lwaki nkola ki nsanyuka kati emboozi yagita n'agikomyawo kono ekigambo kyayogera kyali simple actually what we did for the girl yali mulwadde kati waba mulwadde gamba lwaki tumukolerayo surprise ku birthday. We did something, it was simple by then. We bought her KFC kati ate ndowooza muwala munne ndowooza atadde eryanyu yagamba nti ono bayeegulidde KFC kati omwana ne kimuluma nnyo. So she came to me ng'akaaba naye mundaba eyange nga tekigwana kukaaba but because yali azze ng'akaaba ne mwokaminga nanga nsayimo abantu bamanyi lwaki osanyuka because bitya kati ate later on bwanyumiza emboozi y'obulamu bwe twalina ku mpewo then that's when we got dots ningamba okay now I understand lwaki omwana ono yakaaba nnyo luli oba ontegeera. Olaba Simon oyita mu bulamu nga toyina muntu ayinza kukuyamba buyitamu naye Katonda n'agenda ng'akuyimusa mpola n'otuuka ewantu omuntu n'asinzira n'akulwana nga toyina kintu ky'ojjukira nti wakimukola nga tayinza nagamba abantu nti Nambwayo yankola kino naye n'alwana ova ewantu awo naye nga tamanyi gy'ovudde tamanyi bantu bakulilayingirako bali bameka nga tojja tuula omunyumizi omugambe mukwano akazito kontaddeko kangi nze gw'okuba onkuba naye tomanyi bameka b'okuba tomanyi nze nti ne bwengwa nnyinza okugwa n'eŋŋuma naye bano nnyinza obutagumanga bano ensonga eyo nkulu nnyo kubalwana ate simanyi lwaki mu bulamu anyway naye bw'obeere nga gwe missioni yagamba bw'atagwa siwummula oli kati nze olaba Simon mfunye abakyala abayingidde mu nsonga eno ne bateekamu feeling ne batandika okunwana nga bankolera zi posts oluusi abamu sibamanyi oluusi ng'obamanyi nga bakuba naye nga at least bandikuyisa ne bagana Nambwayo wasobyamu wano Nambwayo ekintu kino olina kikolawo kiti ng'oluusi tebayiyo bana ku social media oba ne bakubira akasimu nze kyemmanyi omuntu ng'akwagaliza asobola kati nze nina emikwano that is why nze Betty oyo mukwano gwange nnyo naye Betty tomuwulirangako ng'avuddeyo ng'ayogedde ekigambo bwe kiti ne bwe kiti naye anziza wano n'aŋŋamba olaba mama wano wakozeemu ensobi olina okitereeza tekitegeeza nti Betty akuwaana buwaanyi alina lwatuka n'awulira nga aŋŋambira ddala nanga gwe nno tereera aŋŋambira ebyo ebyokumpaana kiringa nga wonaabeera ng'omuntu akoze ensobi naye n'omudifendinga mu public naye n'omuzze n'omugamba nno ekintu kino wakoze kibi tuli mu kutomera tereera so omuntu ng'oyagaliza omuntu nze nsaba nnyo abantu bw'olaba omuntu ng'avuddeyo tomulwana kuba tomanyi gy'aba avudde wabula funa engeri bw'aba ng'akoze ensobi funa engeri gy'omutuukirira
omugambe nti wakozeemu ensobi wano gitereeze ffenna tweyagalize mu bulamu okweyagala kati kikujjako kisayima okwagaliza Nambwayo ne Katonda ekitangaala kyaba agenda kikola ki kyongero kyakisa kikujjako okyokwagaliza oli omuntu ekyokuli why would you overhate someone omanyiza mu Katonda muggulu kati nze nina bibiri nina kyenzikiriza mu bulamu abantu tulinga mu motoka spare wange asobola okugaana okutambulira mu motoka y'ekyo nkikkiriza nenzikiriza nze Nambwayo yakola ki yagaana naye wenzikiriza nti Nambwayo yagaana ekisooka simwogerako oba ontegeera kubanga ekyo nzikiriza nti kati weakness yange essimu yange bwegaana okupeyalinga n'essimu yo oba ontegeera eba egaanye nekitegeeza nti wemba singa essimu badde yogera kugenda nga yogera ku ssimu tebagaana okupeyalinga so kya butonde by the kino kana kigambo obeereeyo kya butonde okuwulira nga Sayimo tomwagala ekituufu kya butonde nnyo naye bw'omalanga okuwulira nga tonjagala kati nze ntera nnyo ogenda mu comment song nenda bulinga maze bonvuma kati nsobola okulagana mu comment era nze bonvuma kati kankulage nti comment y'omuwala ono nsobola okugenda ekirudda wane mundaba kati ngamba ono muwala agambe ntambi otuuse mukwano soma ennamba nsobola okugenda omuwala ono nendaba previous kikyo kizze nendaba nti kati wano eyinza oba ye comment yeso byonna bye Sayimo weebale tuweereza wabula bannange si byangu weebale tuweereza oba otegeera kitegeeza nti nno kati nze bwonvuma nga sinnabaako kyenkola kyonna nzirayo ngenda okulaba nga comment zo endala zonna 5 badde onvuma buki sikuddamu but ekijjambungu bwange ono akituufu obutanjagala ekyo kyonze mumutegeera naye lwaki takitegeera nti tanjagala nandeka ontegedde it is right obutaagala Mary naye ekibuuzo kyengenda okubuuza lwaki tokitegeera nti tonjagala zikati n'omuntu waba muyimbi nga ntegedde nti sikwagala nkitegeera mangu nti sikola ki era we batuka okwogerako keep quiet kubanga nkitegedde sikola ki omutima gwange n'omumwa gwange biyinza obutasobola kuleeta bigambo birungi about you kati yensobi ffe gye tukola otegedde Mary tomwagala ayinza okuba afaanana ex wo kati nga abakyala akikula ekyo bonna baakutama naye kati just realize it Mary simwagala then ogenda kufuna emibiri kyo kati maaso oli mugwako n'okitegeera nti ate mukazi mulungi kati ku nsi teri kintu kibi nga bantu baali batulabanga ababi engeri gye batijjukana nga bamaze otukizuula nti tuli bantu balungi kati nze mweyembeera waliwo abantu abatandika nga banvuma naye ne batuuka ne bansemya naga you're good person this and this era ne tujjamu omukwano ne bataddamu nakunjogerako kigambo kibi yadde naye ate wabaawo omuntu n'akola comment neekutuulako baddudu n'atakomaawo n'enkeera n'agizzaako neekutuulako baddudu naye nga tojjukira musemberera tojjukira mugambayo kigambo naye nga tamanyi comment eyo gy'akoze weekulese ebyo nno ennamba ey'essimu etwatulese no ku ground kubalaga Lawrence laga protein tukireko ne wali katono osobola obukaaba bulala simanyi oyagalayo ku ttooke wano mulimu ettooke mubadde wali mukwano kyapa manya gange wadde nga akaprotiko kaagadde naye tokawaayiriza ate n'enva weeziri tukusalireyo oziwulidde embizeewo enyuma eri ku sowaani naye tugirya nnyama tetulyama laba neeri laba kiri embizi abantu bazirunde ng'olinamu ku ssente ng'olinamu ku ssente zirunde naye bw'ate olina ssente buno obutambula obutambula buddukana not good at all so ekitulese bazirabika bulungi bange bazirabira bulungi naye maama tobiwanya mu kisiibo kino pozi tuli mu kisiibo mwamwe n'abadde atyo anaye mu nsaasire baajala nze newaffe batabuliiki ebukojja wagira otya obutagira okukola ki obutabeera musiraamu bantozaako shahada naye nga bakuba emigo gy'okusaala osomako masomero g'abasiraamu anti kati amasomero agamu ge nasomeramu tegaali g'abasiraamu naye nga
ewaka baali batukuba nnyo emiggo gy'okusaala nga tokola kintu kyonna kyonna nga tosadde. Abasajja bakumu nnyo ku ddiini anti amasomero ag'eddiini I'm not campaigning them because bw'oba wa ddiini olina kati ate ffe tetwasomera nnyo mu gaddiini ezo ez'abasiraamu. Nenze maligamba nti amasomero era amasomero y'abasiraamu tebasaagira ku ddiini. At least oboma okusoma n'otaboma ddiini. Kati ate ekyewuunyisa njagala ate papa akulire mu ddiini y'Obuyisiraamu. Naye nnungi omala kwolaba teri kintu kizibu. Kati ngendako example omanyi nti wano mu Uganda singa oleeta amateeka nga tosala ku zebra crossing ng'ebitala tebinnakuta. Era namutandikisizza daycare ku Salman Junior School. Bwana akikuira mu kijja kufuuka kitundu ku ye nze nnako gye nagenda ng'ebitala bikwata abantu. Ku zebra crossing ng'ebitala mubeera bwe muti. Emmotoka ezitambula paka ebitala bwe bata ne musala. Kati bo baabimanyira abaayo nze nali neemulugunya bbanga lyonna. Akitegeeza n'eddiini bw'ogikuliramu efuuka kitundu ku ki. Nze nagikuliramu nnyo naye nze mbaagalako nnyambala. Ate kati abaana ab'obusiraamu baasusse mu kisiibo kyonna Hajara akuyitako n'oba. Ate eddiini y'Obusiraamu nnyonjo. Kuba obuzibu mbeera nnyo ne hafi ku makyawo. Najja nga yambadde simanya abaaya. Simanya ate ziba za bbeeyi. N'omubuuza za mmeka mitwalo 3 ningamba bujenza buza seminti 10. Ziba za bbeeyi. Akati tubayitako buyisi mwala gambira osaibo kati tompaddeyo kwabaya jike kati kisiibo. Ne woba omukwani. Aliwo agamba nti gosaba abaaya naye asibulukira ku muzikiti. Olipese omusaba abaaya. Obadde mbawala bano bane batugulira abaaya. Ninda muwali mu kuwazina ngende nfune kendi omusaba abaaya please. Naye ate eddiini y'Obusiraamu ngagga. Ale sente tukyazirabako. Ndi mugagga ali ku kisenge. Kitegedde. Tebatugwira. So enamba y'essimu basobe n'abanyebo yeeyo ekyatuleese wano twagala kubalaga plot eno muwagire nnambwayo. Muwagire nnambwayo. Bambi atwagadde. Akuwanye n'okuwaana. Anze bije ngenda bampaana. Sayima ate tokikola. Oli yakoze kimukadize kiri kimu ekyo kisa Katonda kye yampa. Situuka wantu kati eno mu kyalo mbale suyayo bammanyi. Kati nze bwe ntuuka mu kifo. Abali saagala kuwabula abantu naye abo benneetaaga babammanyi. Sobola okujja ku kampani yammwe nga tommanyi wa reception tammanyi mba ntudde mukamaawo. Najja. Osibye te mukama. Ago mazima. Katonda akutaddeko. Ekyo kye neebaza Katonda. Saba mukama nange akimpa. Ekyo kye nkyebaliza Katonda. Simanyi nno bantu bangi tebammanyi. Naye emicungwa gya nnayiba maama. Ate wagambe si mukadde. Naye nze mbadde nteesa. Olole nsaba okyabeetaaga. Nkubuulira. Naye gw'omanyi emirembe gy'okubeera n'omuntu. Kati kankubuulira. Egyo emyaka gya mugongo gunnuma nze nkubuulira. Omanyi emirembe gy'okubeera n'omuntu ng'akuwa emirembe. Balole ensabo batawaanya. Anti amaanyi nga bagakyamuwala. Negwe ntambwe omanyi okubanga oli awo ng'amaanyi go galina nga naawe ogawulira ogakwatako bw'oti. Omwami asumuseemu mu myaka nga buli kimu akirabye aba mwami wanjawulo. Kuba oba tolina ky'ogenda mugamba kipya byonna abiyiseemu. Lwakuba ate balabirirra. Mami kozi. Oba oli awo nga weekyasa ng'akacungwa kaako. Najja n'omala weekyasa ng'agamba njagala kgenda n'afukamira mukadde. Kaba te mukadde ondo. Kati guno oguyumba ogundekera ani mukadde. Abaana bonna naawe omanyi bwage. Waana. Amba kansigale n'ekintu kyenkano kati kyusize emmotoka. N'aleeta Range Rover. Gwe nakugambe tukatannamukubirako. Nakugambe dde oleete emmotoka. Mukama tonnanga kati nkugambye olinda ki? You recommend girls to have grown up men? Ng'olinamu ku bizibu. Nedda. Ate ebizibu ebyo. Gwe tonnatuuka kwagala mukazi sajja mukulu. Olwaki? Nze I recommend a girl ng'alina abaana basatu. Omuwala ng'olina abaana basatu. Yo 28. Nze wasatu mu 5 njagaza ki? Ngenda zabira ngenda zijja. Naye abaana basatu ku myaka 28. Mwana wange ensi ekutagaza anti bakuzaalamu ku 23.
kakati oba okyali ku 23 otobonaabona n'omwana n'ofunawo omusajja awo n'akolaga ndajja alabirira ono ate naye n'akulekawo kati ne bafuuka abo babiri n'ogamba nenda sigenda kuddamu kwagala basajja era ne weekuma emyaka gyonga 3 oli najja n'ogamba ye solution ne bawera bameka kakati oyo aliko muri recommending obba n'omusajja omukulu naye omusajja omukulu nze ndaba oba kyetaaga omufune naye nga yakula mu birowoozo gye bali n'omusajja omukulu atakuzira naye kati oba omwagaza ki nga yakula mu birowoozo musajja omukulu naye kati gwe nga gwe Mary n'ekibuuka myaka nga 35 sibasobola abo 35 none omusajja kwa 35 kuleka nga ssente azifunye bukulu naba yatanga okufuna ssente ku myaka nga 25 aba akuze nze kati njagala omusajja nga mugagga omusajja nga agenda okunjagala n'akaana kange eyo kala uyo ndiye musajja wa 25 niwe batazaalanga ko it is okay oyo simusobola oyagala nga alina abaana nja kubeera nabo naye nno nze nkubuulira abaana omusajja bayinza okukuganginga akaawo atanga okuwulira omusajja taate waabwe ebyokukola era bakuganginga apo nga naawe ogangingikako apo naye akola ekintu omutunuulira omugambe hawaii odde mu kisenge kyo n'eddadi kati ate omanyi oba oyagala okulumya abaana b'omusajja yagala nnyo kitaawe omanya nti no kakati bayagala taata waabwe bali mu ddyo bakoze eki bamulinze n'omutwala mu morning glory nebirinda nga tebina bisayira mugambo taata n'amaana yebaka essaawa endala ezo sabbiri n'ofuluma ate ng'olina mu kaleeso anti avaayo ng'akuwaana bitya naye nodda eri munda n'ogamba ya ng'akwogerako ekikyamu yenna nga mami mumuleke tokaana na mwana wa musajja kimemba n'omwana musajja kwata taata we mwe morning glory adde waabwe badde bawoze mukazi yatulogera taata kyatufaako morning glory yetabudde taatawo abadde ava mu buliri bw'ati omwana mugamba kati dadde anikoleka mu buliri kati omugamba dadde atulaga muleka kakwate kabaleete massage oil kwate jajja yandibaddewo n'akulabako nebebaza mukama yakutukuliza obadde olaga wadati anti abaana bali mu ddiro banninze anti awo okaabawo akati daddi banagati banno oyagala kubalekanwa kati gw'ogenda olaba abaana abakulu najja n'akwata omutwe n'aguteeka wano awo kaba kawedde mudda nga ne meeting zonna azisazizaamu baana bakanya kulinde bakola ki kati ne wabawo kyana kimu ne kigenda ne kikonkona ku luggi n'abugola kiki anaye basebo ne banyabo abyebyo namba njagala atumalirize wali omuwala ali eyo atulaba wandyagadde okuzimba wandyetayo mu kuzimba omusajja okuzimba omusajja ndiko ffe tusanze abawala nga tetulina kye tulina ne babeerawo n'akulaba nga ogula emmotoka esooka n'akulaba nga ogula emmotoka ey'okubiri n'ebirala anti omuntu oyinza omu discouraginga nti takikola naye nga Katonda ate wayina okumuyisiza amuyimuse naye so okuzimba omusajja kibeera kirungi naye omuzimba nga naye wokola ki nga weezimba ebizimbisa tobimalaawo such that wafuna akasente kali naawe ng'otandise okukola ki bigula abamu bakola ne baggwako nebbina muzimbe nga naye wokola ki nga weezimba kikuyambeko tekigaana kuzimba muntu Katonda bw'aba yamuyisiza mu ggwe okubeera obulungi lwaki oba okigaana Katonda kyeyalagira okuba kiba kirina okuba kijja kuba era nawonaga sijja zimba musajja naye nga Katonda yamuyisiza mu ggwe kikole bwe yeesungusula ne mudda omulekera Katonda bwe bameka boolabye
nga bazimbye n'omuntu n'amuleka n'agenda bw'atyo bameka kimukolima no si kukolima ne Katonda alaba anti Katonda tayagala ate baatugamba bakazi mutukubira empi oliwe yakanteredde mu comment section agamba toddamu kuyomba toshukeza nimba temwerumya no kukasinga nonako si kwangu kubanga kisejo ngade kyama but how do people break curses oddayo kwetondera gwa sobye nange nina omuntu eyanneetonderako kyekyangu shortcut enkyangu ennyo kyovala batera okugamba nti senga yafa mukolimidde the solution was go back to your senga mugambe ensonyiwa ku malaalo kati awo shortcut ekirala ekiddaka bibabeera bingi biba na byakkaka esimu eno yange sobola ogikwata n'egikola ki kati alternative endala nga sigikuwadde gitwala kifuba it is a lot of work bagamba leeta ente 10 kola booti kubanga ebyobulungi biba byakola ki biba byagaana so actually mu bulamu nze nange nina omuntu eyanneetonderako najja n'afukamira n'agamba kirayika mu bantu bonna gwe muntu gwe nasobya nsaba onsaasira onsonyiwe namugamba nze sirina kye nnakukola ani kateera n'okukasinga ate no direct cases tezikola singa onkola ekibi for example mbadde sente bwange bwakujjanjaba mwana n'obubba newe nkwata bukwasi mwana wange kama Katonda nga mutadde bwenti gwe mba nakuggyeko dda noki engalo naye kino kyenkoze mba nkukasinze indirectly so people do not overhurt people tolumya nnyo ate waliwo n'abantu balala balina olulimi wali abantu nga balina olulimi nga gamba ojja kuba ate nekiba so abantu bampeera ebigambo ebisembayo oba tugambe twagala batuwe ku ssente ebigambo ebisembayo bannaaye mu mbeera yonna mwebali kutubeererawo mwebali kutwagala abatatwagadde Katonda ajja balambika bulungi nabo batwagale kuba bwe bulamu bwe tutambuliramu naye tugenda tandika project yaffe era tubadde tukwasizeeko mu mbeera yonna tusobole okulaba nga tuvuunuka ebyo byonna kubaza Aunt Julie of USA yampa embuzi eyo embuzi ekumpi eringa ya $2,000,000 how are you Aunt Julie Aunt Julie ampa sente abantu abatuwa sente bagana okuboogerako kati nze abampadde nange njagala kwebaza mwami Kamoga kasooke maze Aunt Julie naye nange njagala kwebaza Aunt Julie kumbuzi yampa embuzi ampa Christmas yampa embuzi akalantu omulabo oyo kukolako and by the she and she's very rich ne just mutima gwe munene mutima gwe just munene ya jikianza na meetinga ku fresh ku kono mwana ani kabaka mwanga natuwa sende tuzitekane kwa account so she's a very nice person Auntie Julie ne yanza nnyo bye wankolera munnaye ne Auntie Barbara Auntie Barbara thank you so much badugamba mwana kagoma haji Mwami Kamoga yeebale kutuwa kintu kino haji weebale nnyo nsaba Mukama akuwa birungi byonna akumalire ebyo byonna ebikutawaanya nsaba Mukama akuteeke mu kifo ng'abalabe bo tebasobola kutuukawo nibaza n'obutadduka buvunaanyizibwa omanye ebiseera ebisinga kitwala buvunaanyizibwa okumalawo ebizibu ebimu kalusanga ploti yene yandibadde agitunda ne bamwamu ssente miliyoni 5 bese bloka baba batunda location batunda neighborhood kati eno girabe eno etunda nga keke kyalwa neighborhood etunda nga keke kya kubanga eri ku kubo naye ebyo byonna n'atabitunulira n'agamba ng'omusajja omukulu ng'omuntu alina eddiini ng'omuntu omulungi kankikole kino kikole ki era bukyanga kyakuga omunango obulamu bweyongerayo ddala bulamu bweyongerayo ebirala n'obirekera Katonda kale bane mwebale nnyo yadde kubanga mutulabye NSM official nsaba mu supporting ka sister kano thank you naye Saima watandika onkuba sakuba
Eneze laba boy child yenna ali mufiirako. Omufiirako. Naye emmere neekumala Simon. Ozina maana entuuka. Nga ngani bwe nze abantu ekibasinza okuntamya ku app kuno kwekyusa. Wekyusa? Essaawa eno okyuka Simon? Nze ekitamiza abantu ku app eno kukyuka. Nze nali mbaddeko darling w'abaana baali yeni. Naye kati Oba kyali kivulu kya champion eggudo. Nengena nze nali nendeeta abaana abaali baloga ekivulu. Abaana ne bankyawa. Baba people power bali awo tebategeera kyakunkolera. Bakuleka. Tebantegeera. Ne boy bansanga bambongako ne tebantegeera. Ate so tebasobola bateesa meeting ya kujja government ne bantwala. Naye kwanza obuzibu bwange buli bumu. When I note something. Oba kitegeera. Lopaka disaawa zino kiri kyaggwa. Oba kitegeera. Era n'ekyo osobola okunsanga nga ndi ne anko. Kubanga kiri kyakola ki? Kyaggwa okusika omugwa kwaggwa tulina lessons ze twakola ki? Ate recommendation zange era ze zaakola. Ze nagamba point yange nti omuntu yenna nze njukira ku mwala omwala yansibako olubuto. Yangamba kuma yannimbako olubuto. Ne bwa nnimba olubuto natambula okumala ennaku 3 nava ku campus ntambuza bigere ninga kyenkyo okimanyi. Ne mu sekendiya katono omwana okwo abagenda kuza olubuto kitegeeza nze ngenda kuva mu ssomero. Basobola okufusende ezibadde zaaki nga kinnuma mba ntudde ku veranda nga nkomye olunaku olwokusatu nankuba essimu ng'aseka. Mbuki. Nabadde nnimba. Mawulire otya? Nasooka nensanyuka. Nasooka nempulira bubiri nga omwana kyembadde mwakimanyi. Kubanga I was this type of person nga kinnuma nga sawa kulaga nti kikola ki? Kinnuma. Naye ekyandeetera omusonyiwa okimanyi? Yansinziza amagezi. For me that was my conclusion. Bw'aba asobodde okumala ennaku 3 nga ntambuza nga sikiriikinga nga mbunguti olubuto tebanywa lunywe. Nitegeeza nga sijja zikubuulira. Naye oba kitegeera so kati nze guni yange yali emu. As long as Nambwa is on that title, on the list of girls that we've talked about, wachi yaliko. Ontegedde bulungi bw'aba yaliko, there has to be a cost of okuvaako. Yali stand yange era fine twamaliza yekola ki. Naye nga ko okwekyusa kati bino sikyasobola kwekyusa kati bino. Tuli wamu. Kati tuli wamu kubanga. Twaterera embeera yaggwa. Era omuntu yenna era anko embuzi yawedde mu lubuto neeyonzija. Muli enkoko. Oba munaalya bino ebyamu. Nere embuzi banna. Nalaba embuzi nga siwa butava mu bigambo. Katonda yatutondere okulya. Nze nange ku mmere. Oyogera ebigambo ng'olinganga amazibbanga nga tolyangako. Nze nange ku mmere. Nkujjukira nkeera. Bane mwebale kubanga mutulabye. Addemu ennamba. Ennamba eri 0705783425. 0705 78 34 Okay, mwebale kubanga ati mutulabye. Tusinkane mu upload y'akawungezi ku saa 11. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.